obulungi n'ekisa tebyeremenga kugera nange ennaku zonna ez'obulamu obwo. Nange nakulanga mu nnyumba ya Mukama okutuusa munaku. Breaking news wetwogerera ssaawa zino Abanadiini ababadde bagenze His Excellency Robert Kyagulanyi amawulire gavaayo agalaga nti no bano basajja Gen Muhoozi yabasindiseeyo nga bambega information yakatuula ku tebo yaffe waneeno Nairobi Kenya. Video nyago gyetegereze bulungi ogenda kufunamu bingi ebyokuyiga naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza soko gimpereka like bw'oba omaze subscribing nga weegatteko omukutu gwaffe guno olunaku olwaliro nga benkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi abasajja basazeewo okubeera nga bamukyalira ewuwe. Mujjukire bulungi before elections bano abasajja bali baganya okubeera nga abasaidinga naye nga akasente nkugambe wa President Museveni gye kaali nga kangi nga gye basiiba, naye olunaku olwaleero bagezeeko kulaga nti no bo bali ku saidi y'abantu naye nga mazima His Excellency Robert Kyagulanyi abamanyi from A to Z era badde bazeeho okuweebuzabuza nga bagala manya byadala His Excellency Robert Kyagulanyi aliwa naye Bobi Kyagulanyi nga we mumanyi omukazi mujagujagu yaganye okubeera nga ababulira amazima. Video yino sokolabe ebiki byabaddewo tumai tuyongere kyayagaza bintu bya mwami wange sigenda kubyogera kubanga singa mbadde njogera Lunyankole nandibyogedde. Abaganda babikkirira nnyo. CDF w'eggwanga CDF w'eggwanga lino mutabani wa Museveni Muhoozi yasuza agamba he wants my husband's testicles. Muhoozi has his own testicles. Why does he need my husband's testicles? He has threatened several times to kill him. That's one of the reasons why he is on the run. I do not know what the Interreligious Council can do to bring some sanity. Kubanga tugezezaako nga saidi yaffe okukuuma obuntu bulamu naye we tutuuse ebintu ebimu tosobola kumala nga bibikkirira kuba waliwo wekituuka nekittukka nga tokyasobola kumala gakimira. We had an election. During the election we had people killed. During the election we had people imprisoned. Twebaza nnyo Interreligious Council yavaayo n'ebyogerako eyo statement twagiraba era tugisiima mwebali. Naye si buli kimu nti kyogerwako era nga bw'ogambye nti mubyogeranga bwe mubirabye ebimu bijja leeti ne mubyogerako leeti naye mbadde nsaba twongere okutunula ennyo ku sayidi y'abanyigirizibwa. Can we ask the press to get out? A little bit. You are the one who brought them. You can ask them. We want to. Abo batulumba nga 15. Nga 13 baleeta drone. Balina drone zaabwe zitambulira mu bbanga wano. Balina n'ennyonyi ya poliisi eyitaayitamu. Naye nga 15 baatuggalira. Era bw'okkirira ku geeti yaffe ya compound wali. Tulina compound 2. Naye tulina geeti emu etwawula mu compound eri endala. Bajja ne bateekawo ebijjegere. Sheriff bikyaliko? Ne bakutule kufulu y'akageeti ke tuyingirirako ewa neighbor. Ne bamenya waya zaffe ez'amasannyalaze ezikola security ne Sekanyolya ne bamukutula. Kati 16 ekiro baatulumba baleeta amadaala era nina obutambi kuba sikyalina gwe nkola nange mbalaba nga bwe bandaba. Ne bajja ne balinya wali ne balinya wano ne balinya eno n'eno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi bonna ne balinya at once ne batuggyako amasannyalaze ne batuggyako kamera. Bwali kiro mwami Kyagulanyi n'amanya nti it's not a usual thing era kawuka kaali kakulumyeko okalaba okakolaki, so he had to escape. Naye twakiriziganya nze nsigale kuba nina abantu bange ab'okubeerawo nabo ate baba balina kye baagala nga basobola okinnyonnyola mba nsobola okukibawa baba ye gwe baagala sisobola mubawa naye nga in case there is anything to answer nga nsobola okiddamu. I had to stay so I could answer. In that fracas waliwo ennyonyi mu bbanga ng'ekuba ekitaala wansi ng'ebamulisiza bulungi bweyeetoolera naye bamulisa basobole okulinnya naye kye baali baagala tetwakitegeera. Baakomaawo
kuba nze n'abantu bange wano twakuba enduulu. Mu bulamu bwange sikubangako nduulu gye nakubako olwo. Nagiwuliranga ku kyalo ewaffe ng'ababbi baalumbye. Twakuba enduulu, baneiba baffe bali ku distance naye baava mu mayumba abasobola nabo ne batwongerezaako. Abatulumba ne badduka. Gyekiro bazzeemu ekintu kyekimu. Simanyi kiki baagala kubanga bankuumidde muno nze n'abantu bange ennaku 6. Munsonyiwe tetubawadde kakunywa na kakulya kuba naffe tetulina. Naye ekirungi tulina abakkiriza abasiiba. Olaba emmere bagirekawo nga weeri ate olwo kati nga tebagibawadde. So bwe tutyo bwe tubadde. Eyo information jagadde njibawe. Mumanye omulaba byatasaba bannyonnyola. Nalaba spokesperson wa police ng'agamba nti Kyagulanyi gyali ewaka. Ali mu sitting room ye aliwe. I can't confirm nti gyali. Naye nga yagenda tatenga naye gyali ayimirira n'abagamba nti siriiyo muve mu maka gange abantu batambule. I have tried twice to leave this house. Naye bannyama okufuluma. Era nga kunnamwe bwe mufunye obuzibu okuyingira. Maama wange yava mu kyalo omukadde oyo najja okundaba ne bamuggalira awo. Nina emikwano bagezaako okujja tebasobodde. Ne bannamawulire babagobye emirundi egiwera ndowooza nabo bakimanyi. Essimu yange ebeerako lwe baagadde. Balina drones ze batambuza ekiro ne zeetooloolako. Zirina sound eremesa otulo. Bamakinga sure emisana tetwebaka n'ekiro tetwebaka. Kuba balina bu drone na sound enyiiza nti okwebakako olina kwambala airpods mu matu osobola okwebaka. Naye ate tosobola kwebaka kubanga obo amatu gaba bweru ng'olinze ddi lwe bagenda okumenya bayingire. Abakulembeze abavunaanyizibwa ebyenzikiriza ekibiina kyaffe kiyitibwa Intelligence Council of Uganda. Ndowooza abasajja muwulidde abo abasajja kigambo okubeera nga ebyaddala babadde bambega n'ebyo nga tubitadde ku mabbali kigambo okubeera nga omukulu Dr. Kizza Besigye Luzira gy'ali embeera yeyongera ddala okubeera nga etabuka. Byonna mbikolekedde mu maaso awo nga tetunnagendayo. Sokoleze Hajati Nakalembe alina byakugamba tumaye tweyongereyo. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Embeera ya Kano Dr. Besigye si nnungi nti ate ye si musibe ng'abalala bali basibe ba prisons balabirwa prisons. Ye musibe wa Museveni n'omutabanyi ate balinamu aba military abamukuuma. Mu budde buno wiiki eno nga basibye ekkomera yalwaliddemu. Lwaki? Kiki? Ate lwaki tebamukkiriza kwogera n'abasibe abalala? Ali mu solitary confinement. Tutegeera tutya ekigenda mu maaso? Lwaki bamugaana okulaba omusawo we? Era Dr. Nandi musiima nnyo kubanga bulijjo buno mulundi gwakubiri abeegayirira nnyo okumukkiriza okumuleeta mu ddwaliro lye. Era abaserikale ba prisons baŋŋambye nti siina kwogera ku mbeera ya Dr. Besigye. N'amukubye akafaananyi ne baŋŋamba nti ako akafaananyi bwe nkafulumya tebajja n'okumukkiriza okukomawo mu ddwaliro ly'omusawo we. Ate ekyo kiki? I will not be blackmailed. Akafaananyi jakkabawo mukatwale. Kubanga why should it be a secret that a leader of the opposition is sick and the prison authorities are hiding his sickness, are bringing him at night and not telling his family?
Why? So I'm saying, ngamba nti President Museveni, stop it. Obuntu bulamu tobuyina Museveni. Ate ekikulu kyenjagala mutegeere, Museveni kino takikola nti butemu ng'abatemu abo simanyi abanoonya ssente oba kino. Akikola Dr. Besigye kubanga Besigye ategeera pulaani ye gy'alina ku ggwanga lyaffe ate tagikiririzamu ate agirwanyisa. Besigye yasalawo to oppose him peacefully. Amutya. Alina pulaani emyaka okuteekako omutabanyi bafuge wamu. Eyo pulaani Besigye tagikiriza ate agyogerako ate agirwanyisa. Kyekyo kyokka. Bino ebisangosango temuli kantu, si bye bisoose. So ngamba President Museveni, you are exposed. Stop there. Stop there. If oba oyagala okutta Besigye ng'ali mukomera, this will not end the resistance to you and your plans. So kyekyo kyembadde njagala okubabuulira amawulire mugawa Abannayuganda bategeere kiki ekigenda mu maaso. Embeera y'eggwanga gye tulimu si nnungi. Bamulanze nti awangudde akalulu, eyavuganya naye Robert Kyagulanyi yeekwese. Kale ekyo kiki? Ffe abalala ffenna tuli mu kazikiza, tetumanyi kigenda mu maaso. Tuwulidde abantu battiddwa, eyeebulwa, Butambala wa, tetumanyi